Banange bana bantu batwala paddisi zaffe simanyi engeri gye bazikozesa oba zibayamba ki. Alright, omulabi wange omulungi nkwanirizaako wano ku YouTube channel amanya magi nga bulijjo. Ngenda kubuulira mukamaawo paadi yagitwala wa era agikozesa ki. Naye katusooke tuwulirize omukyalo ono ebigambo byayogera. Bwe tubimaliriza ngenda kunnyonnyola kimu ku kimu. Paadi bazitwala wa era bazikozesa biki. Tovaawo. Bakadaama yonna gye muli muntegera amatu muwulire bino. Banange bana bantu batwala paddisi zaffe simanyi engeri gye bazikozesa oba zibayamba ki. Nze Mawanda nali nakamala wano nnaku 4 nengenda mu ssonga. Nagenda tuka mu kinabiro ku makya jjukira waba wakajja obeera mupya tomanyi we bateeka kasasiro osanze kasasiro mu toilet. Nasulamu paddi yange Mawanda nasanga kasasiro nga bakatingudde ekiro ku makya na freezingira mu kinabiro nga paddi yange bagijayo eri kungulu bagizunguludde bajawuza mu makati. Mawanda bino bya ddala bano bakozesa paddi za kyeneebuuza bazikozesa ki. Banange gamba ku nze baana mmwe njagala mbagambe waliyo abawalabu abalogo waliyo abawalabu. Right, omukyalo oyo nga w'omuwulidde nga agamba nti paadi ze mukama we azitwala. Ate ndabye abakyala bangi nnyo nga bagamba nti paadi zaabwe zitwalibwa. Mulimu abamu abagambye nti paadi ne wemba nga ngikukosiza ne ngisuula mu kasasiro ogenda okusanga nga bagenzeeyo ne bajjayo kasasiro ne bamuyuwa mu luggya ne banoonyamu paadi ne bagitwala. Njagala okusooka okubaako ekintu kyenkulambululira. Omukyala yenna omukisa gwo guli mu bukyala bwo. Omukyala yenna omukisa gwo guli mu bukyala bwo. Yensonga nti bw'oba otuuse ku musajja nga ye abadde bano abanoonya obugagga oba ababba emikisa gy'abannaabwe ne bakubbako omukisa ne bakwambaza ekipali nti weesanga nti omusajja oyo amala kwegatta naawe kati bwe yeegatta naawe n'akweyambululiramu akuggyako ggwe ky'olina akuggyako omukisa gwo gw'olina n'agutwala ye n'akwambaza ekipali naye ng'amaze kwebakako. So kati omuwarabu ono lwaki atwala paadi ya kadaama? Lwaki agitwala? Paadi eno ekozesebwa mu bitundu byo gwe ng'omukyala. Kati bw'akwata paadi eyo asobola okugitwala ku musawo. Bannange abantu abo abeeru be bakyasinza okubeera n'ebintu ebyamasitaani. Kati akwata paadi eyo n'agenda n'abaako byagikoleramu. Bw'agikoleramu akwambula omukisa gwo gwenna gw'oyina n'aba nga ye agweddiza. Era abasinga muloota bikawuula naye nga bwe mwava e Uganda temwalootanga kawuula. Bwe njogera ku kawuula kyekyo ky'oloota nga weegasse n'omusajja, weegatta n'abantu b'otamanyi, weegatta oluusi ne kijjira mu kifaananyi ky'abantu b'omanyi. Abalala muloota mwegatta ne bakama bammwe bennyini oba ne muloota nga mwegatta n'abaana b'abakama bammwe. Abalala ne muloota nga kijjidde mu mukama wo mukazi. Imagine oli mukazi naye nga kijjidde mu kifaananyi kya mukazi. Ekyo kikawuula bw'amala okukola byonna by'akoledde ku paadi yo akwambaza ekyo abanga akufumbiza ekintu ekyo nti buli lwe kijja ne kikwebakako kikuggyamu omukisa, kikwambula omukisa n'osigala ng'oli mukalu. Era abasinga oloota kikawuula ekyo ng'ebulayo ennaku ntono bakusasule ssente zo. Era omala okukiroota ng'olwose weegatta nakyo wayita ennaku 2 oba enkeera waalwo ne bakusasula. Naye ng'oludde kyamaze dde otwala omukisa y'ensonga bakuwa ssente ne ziyita mu ngalo. Bannange ssente ozikwata olwaleero mu nnaku 2 nga tokyayinawo wadde 10 nga zonna ziyise mu ngalo. Omwana yalwadde ono bino nga ssente zigenze.
kyazze ne kikuba omukisa ogwo. Era ekyo kikawuula ekyo ne wooba nga kirabyeyo just any opportunity ejja gy'oli, omukisa gwonna ogujja gy'oli nga kijja kikwebakako ekiro, abadde yakusuubizza ogenda okuddamu okwogera naye nga yeekubye dda oba nga yafunye ebizibu. So kati bano abantu abo be mulaba bakama bammwe okutwala paadi zammwe bakuŋŋaanya emikisa gyammwe. Teeberezaamu okuva lwe baatandika okukozesa abakozi bameka be baakakozesa, mwe mubalaba bo ssente tezibaggwako. Bannange bwe mba njogera bino sigamba nti babboosi bonna bakola ebintu bino, era eriyo bakadaama nga ye paadi eye tetwalibwangako, naye gwe weebanga paadi ye etwalibwa manya tebasoose twala yiyo. Buli mukozi gwe bakozesa paadi ezo bazitwala ne bazikolamu ebintu byabwe. Mwe mubalaba bo ssente tezibaggwako nga gwe omukisa gwe gw'olina wagenda okugenda mu kyumba kya mukama wo ng'olina omukisa mukyala, naye ogenda otuuka ofuluma ekyumba kya mukama wo ng'oli mukebe nga buli kyokwatako kifa, nga buli opportunity ejja, buli mukisa ogujja gy'oli waliwo yakusuubiza ngenda kukolera kino. Bannange nga bigenda. Ate bw'amala okwambaza kikawuula ekyo tosobola kufumbirwa. Aba akuwaddeyo ng'omukyala waakyo bakufumbiza mu mizimu gyabwe, nga gwo omugaso gw'ogwo omuzimu kujja bojja buli mukisa gw'ofunye nga kigusomba. Gwe wanoofiirwa bo ne bayingiza. Kiriŋŋanga omuntu yenna ne wababa nga si mu Buwarabu nga yakuggyako omukisa gwo n'agweddiza. Kati buli mukisa gwe waalifunye mu bulamu guwuguka. Waliwo eyakusuubiza okuwaayo miliyoni 10 n'agamba jangu ku Mande ozisikime, mukwano ku Satade kijja ne kyebaka naawe ekiro, enkeera ku Sande yabadde yakusuubiza miliyoni 10. Ogenda okuba essimu nga takyakwata, oba ayinza n'okufa, oba ayinza okufuna ebizibu, ssente ne ziwuguka ne zigenda mu bizibu bye, naye nga gwe tolowooza nti ziba zisigadde n'oyo nnyinizo, oba nti afunye accident ssente ne zigenda mu ddwaliro oba alwaziza, ziwuguka. Bannange ensi y'emyoyo ya ddala ziwuguka. Eno bo ne bayingiza ne bafuna. So kati ensi y'emyoyo ya ddala. Bw'abanga mukamaawo akutwalako pads, abalala mwabulwako empale, abalala mubulwako engoye, abalala boss ajja n'akuwa olugoye oba kakayangako ku mutwe n'akakuwa, oba lugoye ng'olwo n'alukuwa, naye olumala okulwambalamu ate n'alukusaba lumpe. Omanyi omuntu okukwata olugoye lwo lw'oyambaddemu ne wajja n'alusikamu akawuzi n'akatwala. Eyebeeranga enkwanso, tugiyita enkwanso. Ewaffe mu balokole tugiyita enkwanso, nti eyeeba ekukiikiridde. Ne watwala kawuzi ng'akasokodde mu lugoye lwo lw'oyambala, kaba kakukiikiridde nga ggwe omuntu katikira omwoyo gwo, era akatwala n'akakwerako byonna byakakoleddeko. Tetulina ngeri gye tuyinza kwewalamu mu Firisuuti, wabula ku nsonga ya paadi. Bw'abanga mukamaawo atwala paadi zizo, nga buli paadi gy'okozesa agitwala, tandika okukwata paadi eyo ogikunye mu bbaafu. Kwata paadi ng'omaze ogikozesa, ginnyike mu mazzi, ogisuneesune. Gisuneesune obutonotono, gisuneesune, omale ogiyiwe mu toyireeti. Oba osobola n'ogyoza buli obutono obusobola okugenda mu toyireeti nga tebujja kugizibikira n'obuyiwayo. Then kino esigaddewo osobola okukiteeka mu kasasiro kuba omaze okyozaamu nga blood oli akoze ekyavuddemu. Ekirala okusaba. Bannange musabe. Waliwo ekiseera we kituuka ng'ogenda kusaba obeere ng'omulalu nga ne woba oggyemu paadi ng'eyo ng'ogenda kusooka okwata epaadi ogisabire ogyambaze omusaayi gwa Yesu, oginnyikemu omusaayi gwa Yesu omale ogikumeko omuliro gwa Yesu. Nti eyo paadi ne waba agenze n'agirondayo mu kasasiro n'agikolamu byagikozeemu tebigenda kukola. Kubanga already erimu omusaayi ogukyasinza omuwendo omungi. Wayise dda omuliro gwa Katonda ne gugyambala.
waliwo ekiseera we kituuka ng'olina kubeera nga mulalu, ng'olina kubeera nga mulalu. Abalala enviiri, baboosi batuwalira ddala enviiri, omusanga mu ruumu yo ng'akutte akasanyirizo, ng'akagyemu enviiri azitutte. Ayinza okutuma fulumako wati, genda wano. Oluusi bagenda mu ruumu zammwe nga balina bye babatumye, ne yeesogga ruumu yo n'abaako byajjako. Mukama bw'akuyamba obanga akomawo bw'ati, omusanga afubutuka ruumu yo n'ogamba ono ava mu ruumu yange anoonya ki? So baddiya, kyekyo paadi bazituwalira ddala, batuwala emikisa gyammwe. Totuula, muve mu kwetuulako nga paadi ye etwalibwa, muve mu kwetuulako nga wasanga empale yeebuze, teweetuulako nga olugoye lwo lubuze mu nnyumba y'Omuwarabu kuba tagenda lwambala, aba tolututte ku lwambala, wabula aba alina kyagenza okukoleramu. Wakitwala n'onoonya olugoye ne lubula, mukwano koleeza kye bayita essaala. Yita omusaayi gwa Yesu, yita omuliro ogusindikayo yonna gye baatutta olugoye lwo, kubanga Mukama mu kiseera ekyo yasobola okuba nti akutaasa. Oli mu nnyumba yaabwe, tolina ngeri gy'ojja mugamba nze toyingira mu ruumu yange, eri nnyumba yaabwe. Era ajja kukola ekisoboka kyonna nti musobola n'okugenda nga bagenza okukyala, ne mutuukayo ye n'akomawo ewaka n'asobola okunoonya ye kyayagala. So kati tewali ngeri yonna gy'osobola kumwewalamu, wabula bankuba kyenze kye mbasaba kusaba. Bannange musabe. Ensi ya sitaani ya ddala, naye ate ne Katonda wa ddala. Mubadde balabi balungi, abankumire nnyo yatakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Mukama bankumire nnyo, mweraba.